Gaya agendayo bamukubidde ni mukazi wali mbwenzi ekaba mpaka Luweero emmotoka bwakaaba amaziga namwe mukabirako guma akatambala fetukira tubeerawo ku budaabuda tutuukayo nga kigayi kiraga omukazi omukwano omukazi nga bulakaba mu Lusipanyolo tulumika mu nju kimuyimbiramu ne mugamba munywanyi tetuyinaawo tuyingirirewo nga tannayogera kiddako nga yewayaga kutta muntu awo kanazirika musiraamu yazirika nti tumukutte ku muntu tumukutte mukalwalirawo bamutandeko ecupa byogamba byaddala obugumikiriza amaloboozi ago munda nga tannayingira tuleese eri yamusukako nga n'obusungu omaye obusungu busobola okusukako nga ng'omuntu kyasobola namukuba oba mukole ki n'ozirika bamutaddeko ecupa gayi yadde engulu n'agamba abakazi nga si bangu naddamu n'azirika ati yagamba nga mbadde sikisuubira ku cupa ey'okubiyeyo naddawo egyo ebiri gyakazi ne bamutaako ey'okusatu cupa ey'okusatu eyatweraliikiriza bampitawo bwe nti embwane kati nga asikaali atudde eri waggulu ali mayirungi ayina ekimundu kati simanyi nti ye asikaali ebikubwa bye bimutamiiza alaba embwazi zina gwe zikutte sikimanyi ye ati we mayirungi we wamukuba nze simanyi embwa zijja nziruka enkwata kuno nga omanya ebikubwa nti byo byeganirawo nzira kwalaali embwa nenkwata kuno ne kuno nga teri antaasa nemugamba bulaza ntaasa kumba nsikaali tamanyi na Luganda mu Lugwala Oluganda lumanyimu kati nyoba gali malala naye ntaasa abakamanyi fujjo ly'abantu nga ayeko gwabbe waawo fense ke taksini zeriene mayirungi gakutte entuya zisaza anyumirwa obedde olunaku lwamusaze aba tannafuna ku ssanyu tannalifuna ng'embwazi we zikwatayo omuntu anyumirwa Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Land Star Hotel kwe tuli olwaleero Gomwana Katonda ali eyo nyongera okujjukiza nti gwe batunajjawo ku Land Star osubwa Friday ba live band emmere ekyasinze okuba ku mutindo gw'ekike kya waggulu mu mbeera zonna ebisulu ebisulwamu wifi n'ebirala embeera enteefu bawaita ne bawaitress abajjula eddembe bonna basanga tulina gym ku Land Star tulina sauna era ndowooza emakindye wano Land Star esajja kudde bwe bankoko mpanga ku kyalo erikemu gwe omudigiza ali oba tunajja ku Land Star tonna digida ebyokudigida biveemu era okyabulamu nnyo. So Friday live band etuyingiza weekend malowooza agakyasinza okuba amasengekerevu n'embeera endala ezigiwerekera ezikyasinza okuba ez'ekika ekyawaggulu byonna wano wobisanga. Jangu ku Land Star sendeyo giwe ekitiibwa era ogiweesa ekitiibwa olunayo kuweesa ekitiibwa. Amanya bampita Rima Sam oba osobola okumpita Metani Kurabongo ku MR Live kwe tubeera bakabanga abantu bano ya Bongo Charity Foundation bagamba kire tuli mu kuzimba ssomero ly'abaana ba ku nguudo bakateyamba n'abalala bannaffe Katonda byatusindikamu okusitula ye abatusindikamu lwa nsonga ze
ye abateeka awo tubasanga lwansonga ze so kiba kyabwewusa ffe okulowooza nti olw'okuba tuli eno gye yatuteeka oba oli eyo gye yakuteeka nti obala nnyo nedda Katonda yakuteeka awo ddeyo obeeko n'omwana we gw'okwata ku mukono olwo n'ekitiibwa kye kibone wonna. Kale twegatteko mu kuzimbira abaana bano essomero. Abaana bano tukooye okubalaba nga tebawesa Katonda kitiibwa, tukooye okubalaba nga bali mu mbeera ezijjudde ettemu, obunkenke, okwenyinyaza n'ebirala. Abaana bannaabwe babazaalamu nga balina emyaka 16, ow'emyaka 16 azaalamu emyaka 14, ow'emyaka 13 n'azaalamu emyaka 14. Kwekagamba omugigi ne gwongerera ddala okufa. Labonja Charity Foundation tugamba nti nedda generation ey'enkya egenda kuggumira lw'abaana bamanyi Katonda. So tubajjayo ne tubateeka e Kamengo gye twafuna amaka gaffe, tuli mbazimbira ssomero, tubayigiriza okusoma, okuwandiika n'okumanya Mukama. Naye waggulu wa byonna twagala bave e Kamengo nga baze kukyusa Uganda. Kale nno twegatteko gwe aina ekifaananyi ekyokusiiga. Obuweereza buno bubeerawo na art and craft. Ffe art waffe gwe tukozesa okuyimizaawo obuweereza buno. Tulina muzungu n'omu gwe twali tuwandiikidde ebbaluwa era tetukikola. Abazungu nga bwe baze batuyamba, naffe bwe tusobera ddala okuyamba Abafirika bannaffe. Amafuta ge balina naffe tugayina. So mulekerawo okwetuulako okulinda abantu abaveeyo ebunaayira mu nsi ezajjula omuzira, omusana n'ayisi ate bajje batereeza ensi zaffe. Nedda kitandikira kuggwa ayina engatta emu, ayina engatta ebbiri, waako munna atayina, ayina essaati 6, waako munna atayina, gwe afisse emmere ekirawo giyiwa kasasiro. Ekyo si kya bwa Katonda, gibugumye giteeke mu katifini ogiwe munna asiiba enjala. Okuyamba kutandikiraawo olwo nno Katonda akomewo mu nsi yaffe. Uganda yeetaaga kusabira, bw'otunira ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe, just twetaaga kusaba na kusiiba, kye kibulako kyokka. Katonda atuwadde ensi ennungi, embeera y'obudde ennungi, n'ebigifulumamu ebirungi. Kakati singa twongerako bwongezi Saara, olwo nno ensi egenda fukira ddala lusuku Edeni, ekisa kikomewo, tweyagalire ddala. Gwe naawe agamba nti nedda nze ku lw'abaana b'eggwanga naye ekimu kyange eky'ekkumi nawo omutwalo gwange gumu, emitwalo 10, emitwalo 5, akadde kamu, osobola okatuwa. Ne tukateeka ku ssomero ne tugula material. Olwo nno enteekateeka n'etambulira ddala. Katonda ajja ku blessinga olw'ekyo, ensigo eyo gy'ogenda okutoola, Katonda agenda giwa omukisa. Tulina membership card yakadde kamu n'ekitundu osobola okuweerayo omwana wo akadde kamu n'ekitundu afuuka member ow'enkomeredde paka ku myaka 18 ku Labonja Charity Foundation. Omwana ono n'asoma okuva mu P1 paka mu P7 nga yasasudde wadde n'ekikumi. Okono akotadde n'ebyemikono paka ku myaka 18 asoma okutunga, okukola obusawo, okukola engatto, okubumbwa, okusiga ebifaananyi, okwokya ebyuma, okukozesa kompyuta, okuba presenter nga nze, okukozesa microphone n'ebirala. Naye waggulu wa byonna asome Katonda waffe, tumigize n'okubuulira enjiri. Kakati gwali eyo noga nti bannange nze school fees zanneema ebyo bibyo, ofa yino Katonda agirese kakadde kamu n'ekitundu omwana asoma paka ku myaka 18. Omwana asoma primary level yonna paka ku myaka paka mu P7 n'agattako n'ebyemikono paka ku myaka 18 ng'ate ali mu kisulo mu ndabiri ekyasinza okubeera ekika ekyawaggulu. Sente zino tuzikozesa okuzongera ku ssomero okulimaliriza, naye kakodyo ka fundraisinga. Kati kamu n'ekitundu omwana w'omufuula emmemba afune kaadi eyita ku screening eyegirako receipt ne stamp. Kale nno gwe bw'ogamba nti omwana simanya talina waakusula, nagenda mitwana wange kukola, simanya talina school fees, simanya bamubonyaabonya, nga ofa eno weeri, ebyo nno twaga kukoma kubiwulira ku luno. Weesuleyo gwa nagamba nodda mu bibala ebiyitirivu, simanya tebajja kunziba, ate simanya nga batini nnyo, nga banene nnyo, nga bavubuka nnyo. Gwamanyi ffe tukireesa. Kale bantandikirewa onjagaza ekkanisa naye lwakuba nti abagobereza okugeya nga bakugeeza ate otuula nakatibe nobanga katale ku supagulu buli bagenda owaayo tosituka kyekyangova mu kkanisa naye nga njagala omwoyo gwagala tebakaka naye baba bakupima bagamba ye kati kyaki ebe naabeerawo etya nga towaddeyo nanti nawangayo binusu naye ngaera nga womanyi era bagamba ye nakisabira naye sinamanya bulungi kusaba naye nagenda olaba otunulabeka nga omukyala ava waayo mitwalo gye 2 temwenkana mukaseera ako anti kiba oba ogamba oba twenkana kuba mwena mussa omukka gutya anti omuti gw'omuyembe
gumulisa omulundi gumu ne wabawo ejengera wabawo emito n'ejijja nze kugabe basitukanga nakugamba w'amangi eri ekyango bawa mu kanisa ng'abandaba banswala basituka emirundi ng'ena tosituse ng'oli ku kibalo inamu 2 neŋŋamba owaayo kyawe katonda samukyakulo kwali kanisa nendudde gendayo kanzire mayirungi gange mayirungi ate bakubya mayirungi yogerako bwejogera ku bya mayirungi nkunyiza kupangulula banga yogedde ku kyobugagga kyo ojabbamu amannyo mulo amannyo kale lwakuba mungu yampa nafuna gasookawo naye abantu bali mu kisenyi bali amayirungi omusanga aliwo ate leka nina gwe njagala ogenda olwopewa kyamaani agaveeko byampaka omusajja olinze yannemeseza alimanyi mu bino byembaala nzire wakakiro omuvubuka oli musanga buli kiro ye gamukuba neetoloola ekyalo agalya bwetoloola we gamukubira buli kasonda amayirungi gakubira ku lwege webale nnyo akalebe kaba gakubira ku lakedube ne kadongo kamwa Paulo kafe na oli na kunyonyola kedube ngozo kabamuzaala naye wano yali eno flogira bali noga musajja waliyo mu studio wano wali bakamukuba muggo bakuba mugongo nakunyumeza omanyi wengeri gye bamutamu yali aguze benzi noga musajja yali South Africa banange gakuwa passport visa buli kimu ono nagamba olimbe muloga yali yagure noga sajja baliyo oyina mukasenyiga muganda wankwe kubulirira kiyego kasenyiga kankwata oza ku bantu nenga bampita Jimemulo balamusizaako abatulaba nina omusajja ow'amaanyi metaniki twali twebuzeeko nkanze muno yanjule bampita metaniki lwa bongo balamusizanya abatulaba nina omusajja ow'amaanyi Jimemulo yatta entengo ayo kyanjo kye eyabokolera ente neefa yongera onyigemu naye nga bampita Jimemulo ngenda tuta akayimba kange akapya bakayita Jowakali era we nga tamunkolereyo bu challenge nkamala okukata nze agambye bakayita Jowakali abantu bakunkanda bakayita Jowakali mbonyebonye ekimala nakubya dansolo wavudde mu kutontoma kati oddako mu dansolo tebikyatunda abaana bangi kati waze mu dansolo balina okuba nga bakuwuliriza ati kati nagenze eri mu basajja ab'amaanyi jizi akuba oyakuba nkulaba ng'otaddeko galubindi eza radio tisatisa naye za radio zirina mu buli kala blue red papo ne akireva je kireva ate zize bano bazamu akaki azina buli kala Edward the Great yazimuwa naye ngenda takayimba kange bankolere ku challenge bagenda kukola musajja bimanyi agent yankwatiddemu awo ati ayina agent enaku zinawandiika yampandikidde njaga mukoleyo kakayimba gwe agent ne John Wood nange nkyagala era bakotogera ab'agent abo ate bakotogera bakotogera agent era njagala tukole amayingi gakuba mukolumu amayirungi ne lwaki onsiba kumayiro ate amayirungi tegakuba nze kamuganda wange amayirungi gakuba buli agent ali amayirungi musiraamu bwali ku nnono swahaba musaako kolumu ng'ettama lyange liyiseemu nagezaako omugamba waali nagezaako gamuyigiriza n'agaana project agent wagikomya mu kkubo yagaana nemmota awona atyawo yagaana nemuwayo n'enkalu John Wule Mosikani Pirate yakwatayo yamera n'ekireva ekyenvi ekyajaja bichuli bannange ankubira nga mulo biri bitya omusana guli kusiba mulo jabba kyawa owai so tubire ku bakyalibo bonna ngomenya amanya nani nabangi agent John Wule igwe ndikyaliwo story kyali wange oneganye ndikyaliwo tumideko nekyaliwa ketu mwerabira ketu kilo 2 yakwatayo ati yafuna omukono gulinga kati kilo meka
Ketu kila kati ketu kati nyaola kafe busali small rapa kati yafuka big rapa kati oba ketu yafuka anakonda abigula kofa Yuti Soja Jose Mountain onasibe mviri neko jigwanga star neko je ya badredi ya ne yakuze to jiraba ne yampise na musanze no waliwo bimbe yaze mu Uganda yangambi kati ye project eriwo enoke jayimba ayimba hands up Opafambo Moskani Profete Emma Jamika za Sabasaliza kasoko tumenye kuba Twilight so tumekuba cyane kati tumide bachali bali mashindye n'abachara bakakomanda ne bachali bangabo mu kisenyi mbatumide mama nakasimulira mama bakamera bakakomanda batumide hala kati no muchala wabadda yanteka kamere yasoka loza ndi gentleman abavu buno buswaza nasoka nenkali awo wiki 2 ngabo sasura anti kali yanga minyama yali nye 5 nga muwabu kati 5 kifikimu kati natukanga ndetita sinamuwa na sente nga muwa muganda wange byatabusemwa wiki 2 saswadde kati kabana ngo naye neta maita tengenda chikwata nzi mugambe watadde oluyimba mugambe ngenda to oluyimba bintu bigenda tere yagumemu kati andabire eri kati yandabisiza jukira namutisa nnyo ati nga nkirya mukagana gwasoka era nyomba na nnyo lwaki togisa mmere sawa mukagana angamba ajijisa musamba muri bakayavu nyonze njabba chawa oba musajja abakusumbwa blandi yango yagitta biki nze basaba ngamba ndire ku time olufuma kasente yanyiza nnyo na ngamba nsonyiwa mu bakasitoma bonna gwe tonvamu buli wojija naketambula oyina omukisa muganda wange kati nakwezi tosasula kati mpitawo kiro baja mmeka baja gumukanana nakunya olya nnyo ndira ddala kyate njirya nga babosi soka ne bamufoka kati ate wendya ekifinzi kuta nachali wange disa kono ngagenda n'obusowera mu kaveera abamu bakusulamu akasowera biki bino obe enviiri njukizo ne musajja twalika nango ne twakwataganye naye omusajja oli okwatagana asikali nafunye musajja wange kyali wange asikali ali awo Mengo awo nga kulawundi ayine emundu akuuma galaji gwe nakunyumiza eyangobesa embwa twamala fine tukwatagana naye nga anti omusajja oli yankola ebintu bingi kati ate nga mpitawo daily nayitawo ekiro nakugamba towangamba nze ndabye ebintu bingambire wano abantu bajja gamba nti mba mu kisenyi vudde wano byali biganye nga bitagaddemu siba nabudde naawe bikoma wano olimba naye mukwano tukuzimbire ddala buli omu akwata biri eka naawe wafuna abagagga bange kuba kati n'embeera oziraba zatandise kutambaala owulira waliwo ekijja olina obwesimu era kati wembeera wanagijjemera teri mugundi bagikubakubako nnyo kava naziguze nga nnya ndi bize mwana mulondi kyaliwo tukwataganye nkwagadde nakuddewo ne baka akawunti muganda wange Jimmy Luswata gula bikadde twalitaddeko byonna bigenda kugigirawo nataddeko Jimmy Luswata anti bambuzaabuziza asikali yankolako effujjo naye nali sinamanya nkola ye asikali atamiramu naye nange nali nekyayemu kale wali omanyi nekyawamu nengamba obanzire yebutabika anti weweekyawa olaba nga abantu tebakwagala nengamba obanzire yebutabika oba ndi mulalu anti ebintu bo birabulala amune ali tonywa buwalaji obwokumukumu nva mu kisenyi nga nvayo nali nvangayo omwendeze ekiro nga njagala ntambule ng'ekkubo manye ekkubo erinnyumira nnyo nga ndikonzeko ekiro anti tebandaba zijja neyimbira samba obuveera ate emisana otambula emisana bandaba era ofuna yakulaba nagamba mwana ate sitole ekyokoze otya naye ekiro mbaako nambwa na polisi anti ne polisi empitako egamba oyo omulalu ntambula nga zolo era otuuka safe mbanga mulalu bamuko kati nagenda ngambye nesansa baga mpaka ka kali nomveyo mu kisenyi nyoddemu obwalaji ntamiddemu kale mpite Mmengo awo
emwenga waliwo embwa embwa ziri obaze zibayita ezenene ezo zijjayo ebirimi ewebale noleka okolagana n'abazungu ki oli mulunzi wambwa okolagana n'abazungu ntambula bulldog kukubo tekuli muntu yenna ntambula bwenti nweddemu sitagala nsanga embwa ziri wali zitandika oboggola naye nga kansala ekkubo zijja kunsumbuwa ku kkubo ndiko bwomwe motoka ziyitawo obuyisi piki ziyitawo obuyisi mba mpitawo bwenti embwa ne kati nga asikaali atudde eri waggulu ali mayirungi ayina ekimundu kati simanyi nti ye asikaali ebikubwa bye bimutamiiza alaba embwa ze zina gwe zikutte sikimanyi ye ati we mayirungi we wamukuba nze simanyi embwa zijja nziruka enkwata kuno nga omanyi ebikubwa nti byo byeganirawo nzira kwalaali embwa nenkwata kuno ne kuno nga teri antaasa nentandika okukaaba asikali sinamulaba kati nga mpulira obuseko kumbe yeri ayiyeko n'ogwabbewa atalisonyumirwa tamalirye eno mpulira buseko kati nga emmoloka bulijjo elepumi mutase mu luzungu mwokabira nga mmanyi kyonna emmoloka ate wezituka kunze zongeramu omulira baboda ngenda olaba waliwo emmoloka yitawo nga mulimu bano scorpion shaba ikirabaawo awo wali ku bakuli oba bali bava ku show mpita shaba scorpion ntasa tebampulira nga bali muli bali mulinga bakola kyoro nga bali bava ku show sawa nga mwenda nabo bali bava ku show simanyi neze nga omanyi omulabo mutegeera ne bagenda embwa kati nenjagala okudduka ekulumyeko omutwe nenkwata egumu nempulira erinyo nga likutte muno naye nga wenyimirira tezinnuma kati asikali nemulengera nemugamba bulaza ntaasa kumba asikali tamanyi na luganda muki mulugwala oluganda lumanyimu kati nyoba gali malala naye ntaasa aba akamanyi fujjo ly'abantu nga ayeko ogwabbewaawo afense ke taksini zeriene mayirungi gakutte entuya zisaza anyumirwa obedde olunaku lwamusaze abatanafuna ku ssanyu tanalifuna ng'embwa ze wezikwatayo omuntu anyumirwa kuba galaji eri kukuba waliwo n'essomero awo nemugamba brother help me nagira what is going on help me my brother najja ng'aseka pita kamata huyo azita zipita zina amanya pita ugambe embwa bagito bagifutuma pita asikali bagende bamutwale mu mbuga z'amateeka mbwa pita waliwo endasima bagiyitaani yaziwa amanya pita kamata huyo luma ng'alinga agamba omuntu nengamba kati leero bukyangandwa mu kisenyi leero nja kukakasa olwonawo okugiruma nga nina amanjukira nga nalibyeyo jukira nga veeri nga bantaddeko bansituka aboyi banga mwongere yakebbere mulo nja kutta nenga kati kyekindwisa nga mu kisenyi sawa 9 ez'ekiro sikaali nasigazamu ne 13 kwengumidde byanca ku maca kyanca biki mugambye nzikasusa asikali ngambira ku mbwa zikoleki ngambira kupita nazigira ntini kino nabanga azita kabata neziddanga wano nemba thank you my brother banga shwa nezinkwalenga ali musajja ono kati nayiwakawo ekiti nayiwayawo obukola nga buna nakyamukanyo nemugamba my brother help me nange nkalya nga tasobola biwulira ate nze nali nkalidde nezinkabbamu awo nendwawo kati munayita munne ne boogera olulugwala nagira oli namuwakalayita awo namuwa akakona awo nabeerawo eddakika ngaaga zinkutte tojja musaayi ngagamba okay all right go home but be careful
Empukame mwapengi mabaza. Siriddamu. Siddamu kuyita wano. Nengenda nga ndaba ngamba naye bannange. Ndi mulalu ndoota. Kirooto? Naye nali shata. Ate otyanga wakaaba. Anti ngamba mu bumpimpi nali fresh nga nyumye. Naye n'essimu sigirina. Nagisinga nga waliwo yampolako akaziki. Naye mu budde bw'ekiro olunaku olwo nabonaabona ngwamu abo mba nakatuuka natera otuuka ewaka ngwamu baniga abana babba ekiro kati okumanya omuntu nga lunaku olwakedde lubi bazikulumye anti ozonyumye muwulira agamba bambi awo balimba mu budde bw'ekirera bwapulabe mba ntuuka ewaka ewa Keni kyambuka emotondo ngewa Pastor Tom ngwa kuba yaayi owa boda ayimirira angamba blaza jebale nga nyumye nga wondabira eri bagaya kabali bampimidde ddala okuveringa olusoza nina sente n'ekisimu banyimiriza bangamba blaza jebale konze kale sakundagirirako nga ngenda olabe mabega baliko babiri ngera onigo omwavaako kati nga akubye engatto z'ababbi anti nze nzimanyi canvas z'ababbi nzimanyi ngera bavaako kiniga kyakivaako kati ngaza abadde mjejeyi namanyirawo bano baki babbi naye nga sirina kyennina naye ngera bakuba lwaki toyina nensumulula 10 ate nabo tebabuuza abatandikirawo kungoba bana babiri abavuddeko nenyingirawo enkwere yasooka nengwa mwala ne bagamba agenda oli enkokoko yoggwe kabadde n'ejjuguli ngamba wulira kabadde n'omutwe ne ngamba nno bannaaye siddamu tambula kiro olwo 10 bukyali kanadawo 10 buzikira nnyo nga abantu batandika okweta 11 ogenda mu tawuni kati nenvayo nendowooza abagenzi kumbe bali eri wansi bandaba kati nenyambuka naye nga nyanguyiriza nenga nebane mukama leero ki nanyambuka kati niwabeerawo takisi ejja kumbe bali abayayo bakuba enkyungwa ne bajjira mu takisi emabega simanyi nenga okwambuka ewa Pastor Tom tewakyali waweta bandya kalamba kati ewa taxi ndoza yagenda nalaba emabega bamutambulirako nalaba ate nga nze omutima ne gwekenga ntandika okudduka owa taxi najja nga akuba engombe pipi sinamanya nti bali mabega wa taxi ndabula simanyi nendowooza naye mubbi kati nze nziruka ye kumbe ye andabula ngamba bano balaka bali kuggwe kati ngenda olaba agiyisizaamu ayisa taxi nensumulula omulanga mama mutaze oyise mama anti bali ba eve mbamanyi anti dabayo kijjoma ekinyaga bitono ababbi mbamanyi nekibasobola okukola nga nkimanyi nga toyina kyoyina nalina oyita maama nadduka nkaaba nga nakakuva mububwa mutase wo kati nga jukira eri yingini kati nze ate nga omutima nga omanyi nga akabengo nempulira nga njabise abasajja ne baleeta piki yakuvuddeko byawedde dda bane ebikugwa byonna nga awaliwo kyakyababulaza oba ogimanyi akyababulaza nengwayo mukyaki bakubbire mukyaki waki kati ne mukyaki nayo nga waliyo embwa naye nga ziri mu keegi naye ng'egye nali ndi shokti olw'embwa nembuuka nenvaayo kuba abasajja bakyantayiza nga bagamba alina ejjuguli bo bali bamanyi nva mu kiraabu netwekkire kati ate eyo munde waffe enkwero nnyingi nenziruka nengwa mu asikaali nemugamba nsirimu bibagala kunziba ngolwo nengatto nzijjeemu nali mu kisando nga ndi mbigere n'ekikulu nekinkalabula nentuuka kati we natuuka wali sefu nga neba nemuntu asobola okufa nga tebategedde abayayi bali bagenda kunzita jukira nabakooya kati bavakunga nga sina kyennina ba eve ababbira ku boda ekiro era neboda z'ekiro oba olina okweberera si buli akuyimiriza oba omanya baba babbi kati ndyawo nakabonerera omusajja wange oli gwe nagambyewo okukyala agali ekiri amayirungi ate ye nga alaga bitambula ng'ali mu nkwero yeetooloola nga ye namumanyiira olina kabiriiti awo bannange kankubuliriza
anyumize byalavu zaguddemu zagudde nina ebizibu byange mayirungi gagandeetako nanga kati nyakirako eri ku luzzi oba waliyo ki wembukira niye mayirungi gamukuba kutambula kyalo ekiro aye alinga mulalu naye ng'abamu ne ssente ze alina dread tabikola alinga mulalu ateekako n'akoleza enjaga ne sigala omuntu nga abadde yakakulaba engeri gy'okolezaamu wano omuti gw'ebikola osobola omwagaza enjaga olimba nange baginjagaza naye kyeyantuusaako ababbi bakuvaako oyingira ewaka muganda we nayingira bukya nga neewuunya ale ndowooza newaka ne banneegerakayawe bakabbi katuuka kiro kajja kiro oboneredde nembonerere kyokka we nadde nkeera mu kisenga nga balaga bitandika muloba nange jjo nabadde nkuseba bakuweka oke okubabulya ku bizibu byo saabagamba bizibu anaye mulo bali bakwatiddeko mubwenzi nze nga siri musajja mwenzi valentine abantu balina bakwatirako mubwenzi baŋambye waguze n'ebirabo biki ebyaki ebya valentine tolina mwagalo ebyogaba ku valentine ngamba tolina mwagalwa like tolina girlfriend oba a woman like akuswaza ki sokoleke ebirabo babigaba ku valentine kwokka ndaba bwe basinga otijja ebirabo ffe tubigaba era newevire wano ngenda gaba nsaba mukama buli kadde mbenga valentine mbenga ngaba buli kadde omuzimu ogwo kugabya ebirabo ku valentine tubikutula byabulabe laavu yabulabe tenyuma nnyo kwesembereza aki kandi mbirabyeko nze nalina kyali wange musajja wange mwana wakuba naye yali yalimbamu era nakati nkyamunenya mayi kyeyakola musajja oli kale yali alingana tufaako mu byekisiru yewe obutwa kate omuntu olina omukazi waka ate ogamba otaawo olwokuba musiraamu n'afunayo akakyala akalala eddiini ekkiriza mulo yakkiriza naye ngaomutima gwe munafu alina ebbuba lingi mayiraku kyeyamukola yali apangisaawo ng'alina mu kasenteko era nga naffe atuteekako babuyibira tumwenyumirizaamu yalina gy'abeera kale alina mukyala we era ffe tuli babboyibe nga womanyi afuna ekikyala kimutta era nalimu awo era mu nteekateeka za buloka biki nga nze gwanze atwalayo ebintu omukulu agambye bw'ati nga nze ensonga nzisolovinga naye bamugize talina buzibu sajja wange obutaaga nga ne maama waba namwagala ng'addira omukyalo ono gwe yafuna ng'amupangisiza Luweero ba fresh kid eyo Luweero mukyalo webale nnyo mukyala mulungi otateekawo mbeera ayinamu akakata musajja musiraamu yali mugezi era oluusi nga nteekango nitugendayo wansi nawayo munnange ebiro biyita kati Luweero naye waliwo batoopu baayo wabeera wakwana mukyala we kazi yayenda naye nga womanyi noono alina ebbuba yateekako eri nti woomulabira n'omuntu bw'ati gwenkubira bukubizi call me I'll pay you nja kusasula musiraamu mu bumpimpi bamukubira essimu nti mukazi waali eno bannange kigenda mutta ekisajja kimuppe engumi laavu kikimulaga ku makya mu ttuntu n'ekiro nti olimba naawe overdose anti emangu awo akulukusiza amaziga atuyitiddewo era obutambala nga buno bwaliwo obweru ffe nga ffe abatunulizi b'ensonga guma bibaawo ebyo muno waguza akatambala nayo nzita naguze nabunaobulikala leka naawe olina ng'ejjo kakwatamusaaliza kakulumye tekanumye naye kaguze mu bulumi kisenyiga biki naye ate ndaba olivo nina okulumya bwakuluma naye nakyusiza akatiba senyiga bwakuluma akuleta ne kano ndeba olivo oti buli kadde onumya n'amasavu
oba wageze mulo nageze namunewulira buli kaseera ntuyana oba akatambalo kakozesa bulungi ngakozesa ekikayina okukola nze ngoberera amateeka ga kintu kwata akatambala kabeze mu ngalo tukateeka mu nsawo obinga bikaddukire kubako obanga alabirira omugole era kyengana ndi mugole yase ensi empya atulema bulemi gwe gaya agendayo bamukubidde ni mukazi wali mbwenzi ekaba mpaka Luweero emmotoka bwakaaba amaziga namwe mukabirako guma akatambala fetukira tubeerawo ku budaabuda tutuukayo nga kigayi kiraga omukazi omukwano omukazi yabula kaba mu Lusipanyolo tulumika mu nju kimuyimbiramu banayi omusajja olinga agamba omukazi ebigambo nange yali sibiwulirangako bigambo kyebimulu byetawulirangako ne mugamba munywanyi tetuyinaawo tuyingirirewo nga tanayogera kiddako nga yeewalaga kutta muntu awo kanazirika musiraamu yazirika nti tumukutte ku mutuku tumukutte mukalwalirawo bamutaddeko ecupa byogamba byaddala obugumikiriza amaloboozi ago munda nga tannayingira tuleesa eri yamusukako nga n'obusungu omaye obusungu busobola okusukako nga ng'omuntu kyasobola namukuba oba mukole ki n'ozirika bamutaddeko ecupa gayi yadde engulu n'agamba abakazi nga si bangu nadamu nazirika nazirika tubaddeka tukubye obusimu bwade ate tulina kugamba mukyala we waka bamugiza ecupa emuggwako eyo adde engulu oli omusajja kyali munda balinawo bategerera gyawunyedde abadduse ffe tuli mu ddwaliro naye nga nabo okukyalo banne kale yampangisiza enju adde engulu gayi bane oli bulungi adde engulu n'agamba yakola nti ninga mbadde sikisuubira nazirika fene tuba kumukeke mugole tugenda mugamba afiiridde ki abasawo tubaba ne mukole buli kimu sente ayina mukolere ebbanja bane mukole sente ayina obupima omutima ati yagamba nga mbadde sikisuubira ku cupa ey'okubiri eyo n'addawo egyo ebiri gyakazi ne bamutaako ey'okusatu cupa ey'okusatu eyo atweraliikiriza omutima tafa yafa ngamba nga tugamba tafa pulesa pulesa tarabusi byawedde ddebe bano baseka batambala nyo ntalabusi naye nga alina sugida kati ng'ekikyala ate mukyagala kujja kiraba omulwadde embulave ekitta ne tukigamba togeza kwata ekkubo genda tujja birabe omusajja agenda fa nga omanya abakazi ansonyiwe I'm sorry I'm shocked kakati omusajja ali kuya cupa yakumeka yakusatu ey'okusatu yali yabulabe ffe naye nti yatutiisa omuntu wayingirira amacupa asatu aba abula ku olaba obugalo buddirira nange nentumya n'akakomanda awo nga ndaba tuli ku mulamwa kuba olwo nange nywezezza omutto gw'omugagga olwo muyinamu mmeka omugagga ye byangu omugagga alemera mu kkoma nga wiiki awo biru mu gisolo binze mutya ebyobugagga twali tubimanyi tule ku mbuzi tweyama ziba bbiri tugatunda nnya twabimanyi ebyomufu tukolaba cupa ey'okusatu atereerateera obugalo bunyeenya enkomanda eruma cupa ey'okusatu eyo bamukolera deriva olaba abasawo bagamba nti tugenda mumusobola ne batuwandiikira nti mumutwale emulago kyali kisuso ey'okusatu n'asituka ne bamuwaawo ne tumuwaawo kijuyisi kiona talika n'omugumyawo guma bibaawo addamu akakana yayogera ekigambo ekyasembayo kyali kyabulabi kitya yagamba tumugamba biwedde naga ize biki nagamba naye naguma naddamu nazirika abasawa nti bagambe mugende mulago gayi yaddamu nazirika yawonera mulago Lavo mbi ati kati toyina lavo olabika anti nze gamba lavo emirundi emekejo esatu ogwasooka yagamba abakazi nga si bangu nazirika gwokubiri n'agamba mbadde sikisuubira nazirika yalwawo nnyo ogwokusatu n'agamba naye naguma ningenda naffe tulaba entegetege zimufamba ezo obutaguma naddamu nazirika wandikira ebbaluwa mulago straight out nekimuluma era yaterera mulago
at the moment later I did it amulago nenga bannange lavombi lavombi kale ffe tulina naffe omukwano guli omukwafu gwasookawo nigukusukako n'oguwa abayaye kazi yali muyaye omukazi tomunenya kuba abakazi bimuli oba engeri yagije eri alina ababiri n'omukazi yagamba engeri gyalina ababiri ebyaye by'oku byalo ate omanyi ku kyalo okwo kubeerako abantu nga ye wakabi waakwo okitegeera buli kyalo kiriko bafalabako n'abakabi ngeri oyo mwamuta ne waffe waliyo gayi nga wakabi naye nga wonagamba omuntu yenna tabulawo kamogo gayi oli yali wakabi naye nga agw'ensimbu baali bamuloga simanyi era nyakubuza ensimbu kirwadde jjajja yangambye ensimbu kisobola okuba ekitambo nga kitambo kya busezi nakyo kikubisa omuntu ensimbu kuba gayi bamutwako ne mu kyaki bamusabira ensimbu yagaana gayi gwe gamba yali wakabi nno bya ddala nze nali muto ebiseera ebyo gayi gwe gamba yali wakabi nga akola mu saaluuni kati nga mu saaluuni yalinamu ne TV blood ng'asala akaviri n'ateekawo n'ensalosalo n'ateekako n'ekibuuzo mu mutwe kukolera ekigwe nkole ntya kati nkwatewa oli gayi kumanya yali wakabi nga tuva ku ssomero ku saaluuni ewe abaana bonna bebabeera ebyo nga we bakuŋŋanya ne balaba TV nga tekamu kafirimu era akakabi okumanya gayi yali wakabi ku kyalo nga tutooka ne ku ssomero tugende ku saaluuni ye tulabe TV oba ennyimba nga tekamu ennyimba z'abayimbi ne mulaba kati we bwakabi bwali butuuse nga abakyala bonna abakabi basalira wali oba muto naye nga owakabi omulaba gayi wakabi ne mumuta nga n'obbabo ngako abayamba buya nga agw'ensimbu gayi oli yali agw'ensimbu lumu afulume we nga ali kyata mwana gwe nga ate kulo yali alese n'enkete ye omukazi yali alese ekyakye nga kitiba kati kumala kyali kitiba naffe twali bato naye nga tulaba ekikyala kimalayo kisobola nedda nali waizi nga ndaba ebyakabi wali mugezi nga ŋŋamba nti ekyakabi wali osiima mangu nga nsiima ekyakabi ne ŋŋamba kyakabi gayi atambula n'ekikazi kitiba kimukutte namawo mu kiwato okumanya ensimbu yiswaza mu senta wali stage ya boda wali wakulira wano wa antikamera agize bayayanye ndeete esowani bbiri bamuloga abantu bagalisa gayi natandika okwesasabagala kati ebiffe twali twamufulana TV nga lwafulumye tuyita wunu banna yafulumye kumulabako ngabye yali sita nga wakabi gayi ensimu nemukuba n'atandika ovulula kati ate abantu omutaasa badduka buddusi wonna wakala kati ate kati wetwadduka naffe nga bo bamumanyi bwetyo naye nga bamutya wetabuka naye bamuleka essaawa zezi bbiri asituka nsimbu oba emu asitukawo yekka n'abanga dakiika 2-3 gayi yalwangawo nga abimba yenna ne bamuleka era wabeera wamu nga mumuleke avawo yeka abanga yebase nga yakumye omwowa nti abakyala bamanyi naawe abakyala tobamanyi fembamu nze nafembamu bufembe oba toyinawo abakazi baagala ayengeza yengeza si bonna abakyala balina kale abasinga ati laavu gwagimutunuzaamu omuga nti nkwagala ye aba takiraba nolinga mugambye nkwagala kyokamba omukazi yekwanira omusajja byaba byakiyaye abasajja bane babawasa naawe oba wasimba tosobola mukazi kukwana nga tomwagala ensonga zonna abakyalina muganda wange tosobola omukazi asobola kukwana nga tomwagala nobeera naye ate gwe omusajja osobola mukwana nga ye takwagala n'abeera naawe ng'olina byakwetaagako wekiri okakasa nga takwagala naye n'omumatiza nga gwe omwagala n'abeera naawe naye omukazi ye tasobola kukukwana nze nankwana nze nga simusimye newema nina bye mwagalako era mba ninayo gwe njagala obimanyi nawe katabo nawe gwakayinawo ne peji ezimu wazikuulamu akalaavu njogera kati gojjudde omwoyo nenga gayi w'ensimbu bambi oli gayi kale ensimu yamukuba emirundi ena nga mmulabako ne mujje mu batop
nafuuka nomo ng'ate ndaba ate nze ndi wa bulabe kati yawona eti yasenguka ku kyalo ng'aswadde ekimala anize natuuka nga ndi topu ku ye TV eto kyagirwa na kitiibwa nga taata yaguze TV taata we yagula TV nga mubba n'obusente ani taata ayi taata nga seneze ne bannaye oba muto oba omanyi otegeera muzeeyi yayinanga sofa banka yagula entebe z'omunju kati ngaddira buno bu 2,000 buli 1,500 ng'aziteeka wansi w'entebe kati nga tubeera ffenna nga ndeka mu nju yali olidde kati lumu neekejja ngenda okukebera wansi w'entebe nga waliyo ssente zonna kati z'obusiru ne ndowooza taata essente zino zigwamu buli waatuulamu anti nga atuulanga bosi nayiwako ogwataaba nezikulukuta bwe ndowooza ntandika omumeketa obayo lumu obo ojjayo nga njayo 2,300 nengenda wali mukakomando nga ndekerayo ez'okulya nfombe nga sifomba nga ngenda sooka kakomando ejikungulu puulu firimu mugamba kaboga nyanya mbisi katungulu kabisi dedde ntudde wali yanguwa owakananansi aleete omwana talwawo nga nzija ku banka nazimeketera wiiches ogenda okubayo omukono nga nzimazeeyo kumbe omusajja buli kiro we yaddanga ng'akeberayo nga neebase sente ze yamanya dda nti nzibba teyaŋŋamba alinda ziggweyo we zaggwayo yajja ne waya yali anzise eyengo yaze kwanika waya ezo zisolide ezo zebakubisa abaana abifujjo kati nga sente nalya sente ziri nga ngenda ku puulu kinamba nga nze mugagga nsanga bali mu 5 bagamba 2 temumanyiira mmwe mumanyi kye bayita sente mmwe mubadde ki mmwe munyiiza 2,200 nga ne max nyiiza ndikulaga obusungu bwe nalindako anti manya 10 ezezi gitereezewo oti twetunyumya bulungi gogitereeza oba bakunku naye ninamu ne kumalala amalala gajuba gakubya bali bakubyeko lwamalala nze sirina malala nga kyetwogera ekyokubba ssente gaali malala bwali buto kumanya nti tegeerawe bankira mu ntebe ya taata ogikuddemu obba ssente ze aze ne waya malala gagenda kukubya naŋŋamba omanyi ninanga busavingi bwange kozi wagaye sukali tewali konze tata mukofiira tuli Joseph ne kozi wagaye sukali tewali konze sukali muzeyi tewali ayega kozi sukali tewali konze muzeyi sukali tewali yatuita abayali anzorode bachi olai twali ekutekana embozi yebutabika n'ongamba nzenze kamolano wetwanyumyanga embozi z'abalano abagamba gwe toli molali yata abantu baye bateso binsi bako nenga ate bali batuvuma nenga twali balalu abantu boogera abantu abantu namaye boogera okutandikira ku Yesu tebamwogerera saving sukali tewali nga tata sukali tewali mwana sabuni ate yaweddewo mwana kati nga mulaga nti ali siro nnyo bimulemye oba nkwate mu maka kale nga ndaba tata ali ki siro kuba yambuza sukali tewali nga ne sabuni tewali n'omunnyo omwana kati nga ndaga ali siro nnyo obuvunaanyizibwa bimulemye wakanga taata nga taata kumbe chai ntekamu ejjiko nga mukaaga nze amumala w'amangu aniza kuva dali top nga nina ebyokuzanyisa nga nkaaga ani nga nkuŋŋaanya abaana b'okukyalo nze alina ebyokuzanyisa buno obusajja nze bulina emmoloka zonna nga mpanga wali nezivu nga bansomako obusomi naŋŋamba genda kale keberamu eri ntebe ya ddyo muli obusente obutono ogaye ne sabuni ogula omuti gwa sabuni ne kilo ya sukaali kati negumu alaja ate omutima gugira omulundi gumwebakya kali nga maita nabuuka kati ate mbunze mbwamwana ngamba akati nezijukira nemmanya nti ekyeka bulijjo sente zazisavinga naye nga simanyi nga maita nabuuka bubuusi kumbe zibe naabimanyi waya ayane kati mukutambula wano namalayo eddakiika ana ogenda ku ntabi
Omanyi obala nnyo. Manyiza musinga otegeera. Tata Fara. Nnyo. Yungwe. Ali ati. Afuwa kisigala kye Kirexi. Superman. Ka sport. Wanji oba ngambye ugayi gendo je muri onga isukali. Ninga atatu batunagula encha. Embadde zikusekaye njali badde nduma naye wenye. Abatunagula changenda mu kyalo. Mbadde yankolekinga buli kimu wekinikoledde shopping. Nange munnaye okwekaza koli mu nsi. Ngenda mbikula entebe. Nemugamba tata ngate. Nenoonya ne wansi. Nangamba asante zange mayiwe naziteeka omwo n'omwo. Mweziri. Nangamba kale kebera ne mweyo. Ngana mote muri. Nanga kale kebera ne mwejendimu. Nenga zonna mwali mu sente. Ngate muri sente. Nangamba sente zalaga wa. Waidize mmesa awo embozi enyume. Ne mugamba oba loja agenda nazo muganda wange nga ona mtu adde wajajja wa umudde nali sinaziteeka. Nalaga busungu. Mama waludde okujja wano. Ne sister babiri. Tubeeramu aba. Babiri. Ate kumanyi totera kwemanyiza nnyo bantu kuyingira. Sente ziriwa. Kakyali olwo kuntandikwa. Awo nensirika. Akikutte. Sente ziriwa. Ruswata. Sente ziriwa. Nsirise. Jime sente ziriwa. Site lyokubiri. Watwa! Luyi. Ayi sajja yankubolo. Talantuka. Zitato nkubira bwerere. Sente ziriwa. Wazikwaza santi nedda ziriwa. Walifara. Nali mutya. Mese twali twakazita ennaku 6 nga n'obutabo twaleeta obutabo n'aleeta obutega byonna nga temukyali mese era twagira naawe ne muganze kennyini yamugamba bane tata twawonye mmese tezikyali temuli waligambye mmese bawa neiba obonga bwali bujami zali netendo obongo nga butuuseyo nga buli ku limit waliwo ndeka nga tolina kyozzaako kamyukidde ddala munaye nga bansiba emiguwa nga bansiba miguwa oli mubbi ngenda kukwokya nga nfulumya akabalaza banaye ono mubbi ebipiira babireese nga kumbe yali asaaga asiba emikunda bisaamu awo siba emikono n'amagulu ate omugagga w'ebyokuzanyisa bamukutte bulijjo benvimba ku kyalo bajja obuno obwana bukyali bwange bulijjo zagwamu ebyokuzanyisa banzibe mufere yukira obusajja bwalinga bwa 2 kati nga bijja nti bya 5 nga ninangaana atuvimbira bwerere talina kyayina sanga nabasuubiza ngenda tata agenda kungulira eggaali tata yanswaza nembeera awo nenswala nenzikiriza yanta 3 ezekiro ng'agenda wulira ate yankuba yansonyiwa awo nemmanya bulijjo kitegeeza yambuuka dda nenaswala nemunyigira nnaku 4 nga simunyega ate nga naswala nemutwala nti ye mubi gamba otya nti wabbye sente ze ate nga wazibbye mpaka we yagula engege nangamba kale gwe aba ali ekitwe nemuteekayo mu batoopu nemugaa ate kati oli mubi nyumira woligwa wendika tata no oli muntu mulamu tusubula abantu tuwasiibule waye tutogera kigambo na kimu nga tubasiibula lwaki tukozesa tekiniki tutogera tukozesa tekiniki ng'eriwa goyina butekiniki sayini tekiniki kosokola ng'osiibula omuntu n'agamba nti n'ategeera nti omusiibula